Tukomye ku nsonga oba tukomyewo ku nsonga z'omwana muwala kwikiriza Rebecca abasinga obungi gwe tumanyi nga Chosen Becky, omuyimbi waffe waneno mu ggwanga Uganda. Nakatabani ke nako keyayita keyawa erinnya ly'okukkiriza akakulu ke yazaala ng'akyali mwana muto ddala ddala. Omwana ono embeera mwali oba mwabadde mwina mubadde mugiraba era nga buli kimu updates tubadde tugibaweera kumu okulabika nga mutegeera, naye kennyini abadde azaapostinga mumwogeredde, abamuva ne bamuvuma, abamuwadde amagezi bingi nnyo ng'omuzadde, ndowooza era naye alina kyapiikinzeemu kino oba nakiri. Naye nga sinakutwala mu ebyo ebigenda mu maaso, kankujjukizemu nti omulanga gw'abantu gwe baakubye Chosen Becky yaguwulidde, era wenjogerera omwana essaawa ya kakati wetwogerera birungiko nga wengenda okubanga nga kuwa mu maaso awo. Naye nga sinalukuwa nkujjukizaamu nti tukyali ku NCK TV era gwe muganda wange ng'oliyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ate womala okusubscribinga ng'onyiga akadde, omala okunyiga akadde ng'otuula weesirikira, ebisigadde tujja kubanga tukutuusaako ssaawa yonna. Chosen Becky n'omwana omulwadde, ebintu bingi nnyo ebyogeddwa era ng'omwana state gy'omulabamu mu butuufu abazze nga tutambula wamu nga mugoberera ensonga za Chosen Becky. Naye mbadde awo nga nfuna obu audio nga bwetingana nga waliwo omwami abadde akyatinga ne munne n'amugamba nti nti nakyala wamulabye byakoze, nti olaba waapostinga omwana kumukumu, nti mwe Becky temumanyi omwana yatereera, nti ebyo byaliko simanyi biti ntugamba kansooke mbapuleyingire aka audio ako muwulirize. Bbulo ki ekiriwo? Nakyala mulabye yataddeyo ng'omwana we mulwadde. Naye Becky musiru. Ojayo ebividiyo yataddeyo bikadde. Abantu bali kuli eri weefuula mulumirirwa bikadde byadde, omwana yateera nadde alina mu kusoma. Yagezaako okukuba ebyo byonna ebyaliwo byayiseemu abantu bamusaasire naye ebividiyo bikadde. Abaana Uganda baba kitawasooka na kunoonyereza kati biba bituufu. Kale mwe bannamawulire abasindike abagambe tuli mu ddwaliro bwenti ne bwenti mumunoonyeeko. Omwana alina kusomera asoma yawuna nadda. Olawo kyesimanyi mwana ali wali okubeefula bamulumirirwa biki amusaasire, omwana ateera nadda byali byadda. Mubiwulidde nti omwana yatereera era tubadde tukyali awo, tukyali mu kubaganya mpabwa ebyogera bituufu oba nedda. Tugenza okugawulira nti omwana yamiitinze kitaawe, nti omwana finally Chosen Becky yamaze omwana n'aba ng'akola ki, amutwalira kitaawe. Taata w'omwana ono ekintu kye yasabanga era kye yakaabiriranga, sigamba nti ayagala muggyako omwana, ye yakaabanga kintu kimu, nti famire ye temanyi mwana ono, famire ewulira biwulire nti yazaala omwana mu Chosen Becky, nti naye yali ng'agezezzaako ebbanga lyonna, agezezzaako buli kimu. Wakubira Chosen Becky mumpa ku mwana ati kubira maama wange, wakubira nyazaala we amubuzaabuza kino nakiri. Ndowooza ebyo byonna okubikola bwali busungu obanga kituufu yali yabikola, naye mbu batukakasizza mbu ebigundi ebyo byonna ebyabadde ataddeyo, ebyabadde apostinga of recent, mbu bibadde byadda, omwana nga yalwala dda era nga essaawa ya kakati yatereera. Ndowooza waliwo waatuuse n'agamba nti bw'oba mulowooza nti ennimba, lwaki tabuulira bantu ddwaliro mwali oba bannamawulire ne bagendayo ne bakola ki, ne bamukyekingako. Ekintu ekyo abantu bangi bakirowoozezzaako era ne batuuka n'okwebuuza
ddwaliro ki abaana ba wano nga baagala okunoonya amawulire oba banoonya kulumba omuntu yafudde ne batuuka omubuuza nti owulira otya nti ofiiriddwako omuntu wo nti ate omulwadde oyo akaaba amaziga bw'atyo nti mulowooza singa tebaamutuuseeko nadda. Naye ekyebuzibwa kiri nti bw'obanga kituufu aba yabadde ategeeza ki. Ndabye waliwo ate agambye nti Chosen Becky abaana balina ebigambo babeera n'ebibuuzo ne bafuna ne answers ne bazeddamu kubanga tulibadde tukyebuuza bw'obanga bikadde ebifaananyi nga bikadde n'obuvidiyo bwe yabadde asindika nga bukadde nga kituufu omwana yawona nadda omwana ali ku ssomero nsonga ki eba evaako ate essaawa yakakati omwana wo ng'ali mu mbeera ennungi opostinga ebintu ebyo otuuke n'okukaaba amaziga. Kale katugambe nti aga amaziga yagakaabanga dda omwana nga mulwadde ne twebuuza lwaki. Abaana ne bagamba oyo abadde ayagala kulabisa ani Dictator Mill nti Chosen Becky mbu abadde abikola byonna byonna ng'ayagala kuba ng'alabisa Dictator Amil nti kubanga Amil nti infact omwana yabuuzizza nti naye mu butambi bwe mulabamukko Dictator Amil nti mwe temulaba nti n'obuvidiyo bwakola abukola yekka nti ekyo kiba kitegeeza nti ayagala abantu bagambe nti Dictator Amil tamufaako amulekeredde omwana ng'ali mu mbeera mbi tafuddeeyo tamubeerereddewo nti luyinza okuba nga lwe lukwe lwakola ki waaliko kubanga exposinga Dictator Amil kubanga ffenna tukimanyi nti abantu bano balinamu misunderstandings zaabwe naye ate nga tukyali awo byonna byonna Dictator Amil gyevuddeko nino yapostinga awo Chosen Becky yapostingire nnyo nga sinika ovidiyo omwana obutambi omwana ng'aliwo ekintu ekiraga nti kifuluma mu kamwa okitegeera yavaayo Dictator Amil naaba ng'akola ki era ng'apostinga ng'alinga agamba bannange mutusabire yadde teyaliwo ate era ffenna tukimanyi nti abantu bano balina misunderstandings manyi ebyo byawo oba bafaaki oba bafaaki be bamanyi ng'abafumba ababiri ffe byonna biwulire kino nakiri akawodiyo kali mpuliddeko kensoso okupulayinga wali mbu oli yali driver we mbu yeeyo yongera okuba ng'akola ki afulumya ebigambo ebyo oba mujjukira aliwo eggulu etwakolako erya driver eyavaayo kumwogerera kino nakiri mbw era ye yafulumiza ka odiyo kali so si taata w'omwana abantu nga babadde balowooza naye amawulire amalungi agaliwo waliwo naka vidiyo kendabyekaawo ng'afulumizaawo ku Facebook page ye nga bali n'omwana etama nga lizimbyemukko naye nga amawulire amalungi gali nti finally omwana yamaze nasisinkana taata we ndowooza buli omu nga we tubadde tukisaba buli omu nga wabadde akirindiridde nti kibeere anti munnange kubanga nti obanga kyekyo kyekyali kirwaziza omwana lwaki omwana tasisinkana taata we yadde newe kibanga si kyekyo kyokusisinkana taata nti kyekikulu ennyo manya nti kyekibadde kimulwaziza si bulwadde naye nga omwana yenna alina okubeera ne right okusisinkana taata we so ago mawulire malungi nnyo nnyini ddala okuviira ddala eyo owa Chosen Becky nti yeekubye mutima n'agamba omwana kamutwale ewa taata we yeebala nnyo ayogera nnyo ebigambo ebingi abantu kwe basinzirira ne bagamba nti omwana ono amutwale ewaani amutwale ewa taata we balabe ekiddako tuddeko ku nsonga ezigenda mu maaso waneeno mu Buganda naddala ensonga za Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abataka ebintu byo wetuwogerera byo bikyalanda era juzi wano nabalaga nga Katikkiro Charles Peter Mayiga awanda muliro yayanukula emboozi yonna gye bakolera nenjibaleetera nembalaga ng'omusajja mukambwe agamba bamwogerako ebyensimatu era bingi nnyo ebyavaamu yadde nga bagezezaako okumwanukula naye wano bakulaga ebintu bino byatandika bitya era
ki ekivuddeko kubanga bituuka wano weebiri. Munnange waliwo abakugu abategeera ebintu ebyo era nga bagezaako okubanga bannyonnyola. Munnyonnyoke muwulire mutegeere, tuleke okubeeraawo nga ebintu tulaba birabo oba tuwulira biwulire. Sooka owuliza akatambi kano bulungi. Nnyo naye yalemwa okuyingira Mmengo okugikozesa kubanga bwe baali mu lutalo eri mu nsiko baamugamba ffe tuli Baganda tulwana kuzzaawo Obwakabaka ate gwe oli Munyarwanda ate gwe ogamba otya naawe yaga kuzzaawo Obwakabaka. Gwe gamba DP engeri gyali eyingidde Mmengo ng'abakulembeze bonna abaliyo ab'Emmengo ba DP ng'ate Museveni talina ngeri gy'agendamu Mmengo wabula nga talabanga kyamaanyi kubanga mu budde obwo tewali kutiisatiisa kuva Mmengo nga batiisa kutya bwe bazze Obwakabaka. Wabula bwe bagenda mu kalulu k'96 Simwogerere n'awangula Museveni gwe gwe tuyita Nabi. Simwogerere bwe yakuba Nabi mu kalulu olwo n'amanyira ddala nti Obuganda buba busembye omuntu asobola ddala bulungi okujja mu ntebe. Awo n'atandika okuyiiya obukodyo bwonna okulaba nga asaanyizaawo ddala Buganda, yadde nga yali azze n'ekigendererwa eky'okusaanyaawo Buganda. Wabula kyali tekinnaba kutuuka kweno levo nga kwe tugirabira kwakikolera kati. Kugamba yali alowooza nti nga bwe baali mu nsiko ajja kulibba byadde atereeze ku banne kubanga yali agambye nti mutuyambe tujja bawangula olutalo mu luwangule mutuyambeko naffe tudde ewaffe. Kyekyali ekigendererwa ky'okusooka. Wabula nga n'entebe emaze omuwoomera emyaka ziri 10 nga ne banne bagundidde. Olwo ne balabira ddala nga waliwo obwetaavu obw'okuggyawo Obuganda basobole okwenywereza ddala kubanga balabanga ebitundu bya Uganda ebisigadde amakulu birina matonotono okusinza mu by'obufuzi. Njagala nnyo oteeka essira ku information eno otandika okugatta ebyaliwo ebibaddewo wakati n'ebiriwo essaawa zino n'obuvuyo obugenda mu beeyita ab'oludda oluvuganya abalwanyisa Kyagulanyi Emmengo wenjagala ogattire dots tusimbudde. Awo muganda wange Lumbi nsobola okugamba mu kino ekitundu nti information atandise. Ehanga bwotera otugamba nti ojja kutya naawe n'abawulira mujja kutya. Akalulu kali kenasembeyo okwogerako aka 96 nga kawedde akalimu Simwogerere. Awo Museveni apangapanga ate atondawo FDC ng'ayita mu Besigye. Wabula FDC era yalema okujja ekibiina kya DP Emmengo. Kyasigalamu obulamu era omuntu yeebuuza DP ebeerawo etya okuva ku independence paka kati nga tefuze nako tegenda nko mu State House sente ezijjawa abakulembeze baguluminga etya kenga weewuunye DP ebadde n'emirandira okuva ku LC1 ng'erina obukiiko paka ku national level naye tefugangako naye weebuuza ebaddewo etya kati Kizza Besigye bw'alemererwa okuyingira Mmengo era nga bamwekengedde. Olwo Museveni agenda ku pulaani B. Pulaani B eriwa nti Emmengo olwedde waliyo bannabyabufuzi nga abamanyi aba DP ate wali munnabyabufuzi obulyake n'obukenuzi bwe busula era bwe bunaabira tubulaba abantu okwetoloola ensi yonna batandise okuleeta mu ofiisi naddala ez'obukulembeze abantu abatabadde mu byabufuzi. Oli abadde mulimi najja neyesimbawo abantu ne bamuweerawo. Oli abadde muyimbi kati nga Trump bw'obalaba omuntu ava ku mirimu gye kubanga bannabyabufuzi abantu tebakyabeesigirako ddala okwetoloola ensi. Kaakati Mmengo wabeerayo bannabyabufuzi nga be baweereza be bafuuyira Kabaka nga batambudde nabo kuba be yasangayo nga be bamuyambako emirimu. Wabula njagala nkujjukize nti Simwogerere ne bali aba DP abasajja abakulu baali bayina abavubuka be baguluminze ng'era bagulumingidde ku mutenda gwa bukulembeze bulungi. Kati omwo mwe muli ono Olodi Meya wa Kampala
mwemuli mwalimu Badamyano Lubega, mwalimu kati kugamba kyengezaako kugamba wano nti waliwo abaddipi abaali bayigidde ku basemwogerere bali abakulu nga bebatambuliddeko, wabula Mayiga ng'akozesebwa Museveni kuba Mayiga aludde Mmengo awo kumpi okuva ku matikkira ag'Naggalabi. Mayiga ali Mmengo awo. Kaakati Mayiga mwe bayisa zino enkwezingi okusinga nga naawe basinga obungi baakabano bonna bannalwanda omuli Bampuuga, Bamabikke, Bambidde, Baseggona, Basiranda. Kaakati mwoteeka kati omulimo gwabwe gusinga obukulu akakabinja akali anirule akayuwayiddi mu DP ng'oggyeko ku bali abakulu kuba bali abakulu bagundi Erias Lukwago bano babali kulutinze buli kulutinze bajja nga bazze ku bintu bibiri bajja nga balina agenda yaabwe naye nga Mayiga yali in charge. Agenda yaabwe ebimu ku bye tulinako balina ebiruubirirwa bino wammanga. Ekiruubirirwa ekisookera ddala okugoba abakozi bonna basympathizers mu staffu y'emikutu gy'amawulire egya CBS ne mu staffu y'Emmengo. Nti oli kati nga woolaba njagala mbawo ekyokulabirako ng'ono Kayibanda yayimba ennyimba za Lubaale, simanyi Kayibanda omwana w'effumbe. Buli gwe badetectinganga nti oyo alabika ayagala Obwakabaka ng'omulimu togusigaza. Buli gwe kati wano omulimu Bakasodde, Babbire Katumba n'abakozi bonna abasigadde buli gwe bakudetectinganga nti oyo ayinza okuba ayagala Obwakabaka nga bagoba. Ate n'ekirala ekisinga obubi nti n'ekirala nti bwe badetectinga nti oyo Muganda kuba bakimanyi nti Omuganda asobola okulya akasente naye alina bw'atuuka n'agamba nze kano akasente sijja kasobola. Era abantu abasinga emirimu gyabwe bagifiirwa. Ekirala to capture kugamba bakapturinge institution zonna omuli olukiiko lwa Buganda nga bagenda era Mayiga agenze alonda abantu ebiseera ebisinga bw'ogenda kati weetegereza mu bitundu by'e Buddu, Gomba, Kooti, Kabula. Byeba bannaffe tutujja kubanga tubyogerera mubiwulidde ebisinga obungi era ng'ebigenda mu maaso mu Buganda Kingdom. Munnange teri kubuuza kulala, buli lunaku buli lukya bakuleetera amawulire ne bakugamba kino ne bagamba kino, naawe gy'oli ndowooza osobola okutuula n'ogatta dotisi omusajja nga bw'ayogedde n'ogamba nti wano na wano waliwo ekibulawo, waliwo wano ekirina okuba nga tekigatta. So ebyo bye bigenda mu maaso, naye ffe tweyongera okuba nga tubanja Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ali ludda wa era tumwetaaga, tuwagala omulaba yonna gy'ali. Era munnange byonna nga bigenda mu maaso ffe tulina okuba nga tukola kimu, tubanje. Tujja mubanjani, tumubanja Katiikiro kubanga essaawa ya kakati yavunaanyizibwako, yadde yavuddeyo n'ayogera nga mukambwe nti lwaki mwefuula abaagala nnyo Kabaka n'okusinga ab'enju ye. Mbu lwaki mwefuula abaagala nnyo Kabaka n'okusinga Maama Naabagereka n'okusinga Princess Katrina Ssangalyambogo. Owange ffe omulimu gwaffe kuleetera n'owuliriza, omala okuwuliriza naawe n'otunulamu n'onalayizinga n'ogamba owaayi kino oba kituufu oba nedda. Amawulire go gaba mangi naye kisinziira ku ggwe okutuula n'omanya nti kino kituufu oba si kituufu. Tuli ku NCK TV wenkugambira nti teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba. Bw'omala okusubscribinga ng'onyiga akade ako nga bulijjo nga wenkugambye nti katuyambakokko okuba nga tukola ki, nga tumanya nti amawulire tutaddeyo n'olyoka odduka bunambiro weefunire amawulire nga gakyayokya, weefunire amawulire nga gakyali, olema okufuna amawulire nga gamaze okuba nga gayitako. Mbeebaza ne sekwebaza yenna okuba nga muli naffe
era okuba nga mwekumbidde wano naffe, mwebale kutambula naffe. Mukola kyamaanyi nnyo, tusima nnyo era tusimira ddala. Bagamba kimu nti temujjanga okwo bambi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abawe kyamusinga okwagala. Mutukkirize nno atubenga tubeerekereza n'ekyensobola okugamba nti tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo era nga we nkugambye gakyali mangi nnyo nnyini ddala. Tukomaawo temuvaawo.